otyo muli ludda wa watuufu oba nammwe amawulire gabatuuseeko nga nze nga saava wano era ku TikTok sijja kukoowa bajjukiza nti ngajja wano ate mulowooza nga bawa ono proud side kiiki tetumufuna omusajja na pasita mulamba mu UK alina omukyala n'abaana naye Habiba alabikibwako mu conversations ezimu ng'ali mu kwegayirira musajja nti munange nze sijja kukola bya Sarah ye mukyala nze sijja kukola bya Sarah nze wafuna nze wamala najja mazeeko bannange munange emboozi neyeeyongerayo ng'amugamba bambi omukazi olinga ali mu kwegayirira munange pasita mukama yeebazibwe munange mpa ku buyambi abaana biki omusajja nashyeyalingirako proud side chick namugamba nze nakowa n'oyo omukazi oyo atuyingirira mu laavu yaffe yiba naye lwaki tomwesonyiwa gwe tonyiigako omusajja kyava ddamu namugamba omukazi gwe nasooka okubeera naye bannange anyumiza mwakoowa Habiba alaga nti mugonvu nnyo eri omusajja anti omusajja yamugambye empeerezaako ku nnyumba eyo wabweru ne munda naye Habiba mugonvu biti eri omwami pasita mujjukire bannange Habiba yeegayirira omusajja munaye nti nze nja kukola ebitayo ebyo sijja kukola buyaaye biki leero nno mukazi mukulu yejje mu ggalale alabye kimuyitiriddeko ne yejja mu ggalale wepu byebyo bannange batereddewo awo ka vidiyo ka photos musobola ogenda ne muscrollinga mu bifaananyi ne mwerabirako naye baaba bulijjo nsuubira oba haja afaanana atya naye maama eneewe byebyo